Ddala ki ekitawaanya oba ekinywa abakulembeze ab'ennono? Mu kusooka abadde Kabaka era Abaganda babadde ne kampeyini egamba nti Kabaka ajjanjabwe. Kaakati ate bwe tugendako ewa Kyabazinga, munnange naye okusinziira ku bifaananyi ebiri mu kufuluma yandibanga tali bulungi. Eno News Spark channel, subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno, ate era oleke obubaka bwawo mu comment section, kosa n'okunyiga akadde ka notification. Ekiri mu kumalawo abakulembeze eb'ennono tekinnaba kuba nti no kitegeerekeka. Tugenzeko ewa Kyabazinga wa Busoga, ebifaananyi ebyo bye tuli mu kukulaga munnange ono yandibanga tali bulungi kubanga n'endabika ye eraga nti ayina ekintu ekiri mu kumunywa oba ayina embeera gy'ayitamu oba oliawo etali ennungi. Katusooke tubeere nga tukulaga ku bifaananyi before. Ekyo kyekifaananyi kya Kyabazinga wa Busoga, ate kati ekifaananyi kino kye tuli mu kukulaga kyekifaananyi ekyakasembayo okuba nti nno okifuluma era nga yabadde ne Speaker wa Parliament Anita Among akosa ne bbaawe Mwami Magogo bwe batyo babadde nga basisinkanye ne Kyabazinga wa Busoga. Naye okusinziira ku kifaananyi nga we tuli mu kukulaga mukwano, Kyabazinga embeera ye etesanyusa, embeera ye si nnungi. Nga bw'oli mu kulaba g'amazima Kyabazinga ayina ebimunywa oba aggwawo. Webityo nno webiri, wabula tali yekka, ne Kabaka wa Buganda munnange naye embeera ye si nnungi, wadde nga ye ate agenda atereramu ko. Wabula ekyebuuzibwa kiddala ekiri mu kusumbuwa bakabaka oba abakulembeze ab'ennono. Tetuyinza kusukkawo awo, katukireke naye twongere okubeera nga tusabira abakulembeze bano ab'ennono kubanga embeera yaabwe si nnungi era yeeraliikiriza. Okyali ku News Spark channel, katukujukiza okuba nti no subscribinga ate era obeere nti no onyiga akadde ka notification, likinga video eno n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Ssangalyambogo Akiguddeko Bamutabukidde lwa nnyambalambi eswaza Obuganda. Katubeere nga tubikuwa. Ono mumbejja ngenda mugulako olutalo. Ssangalyambogo kati Ssangalyambuzi. N'olaba omanya mwete mumanyi bamawulire. N'abagereka yalinyenye n'agenda mu America okukola ekisaakaate to teach people who are outside to adhere to Buganda culture. Naye laba Ssangalyambuzi bwe bamulaga mu kifaananyi nga era ali mu mpale. That girl needs handling. Ssangalyambogo tikiriyo, kitegeeza something beyond description. Ssangalyambogo, embogo essanga libeera ku ki? Ssangalyambogo kitegeeza nti gwe you are beyond description. You must uphold high standards of God. Ekitiibwa kyo kiri waggulu okuva le mazemaye gwe ngenda okukwatako. Ssangalyambogo must express oyo muleke akyali mwana oyo mwana must be nurtured to represent kati saawe eno okusinziira kuba mukuziika. In 2022, let people live their life. Let people be in peace. Let people be what they are. Mubaka wa Nakawa East Jawel Senyonyi amunange ali mu kutiisibwa era ng'obulamu bwe buli mu matega. Jjukira nti ono yakulira oba ye ssentebe w'akakiiko ka Parliament akalondola emirimu mu bitongole bya gavumenti akayite akakosase. Avuddeyo n'agamba nti minisita w'ebyobulambuzi ayitibwa Tom Butime ali mu kumutiisatiisa era ng'obulamu bwe buli mu matiga. Y'ensonga lwaki yaddukidde ku CPS abeere nti no aggulawo omusango. Kyonna ekimutuukako babeere nga bamanyi nti munnange abadde mu kutiisibwa atiisibwa. Ensonga kinno ezimuleetedde obuzibu, ensonga z'omukyala oli akulira oba CEO wa Uganda Airlines. Munnange mbu engeri gye yakwatamu ensonga teyali nnungi. Kati y'ensonga lwaki minisita w'ebyobulambuzi mbu ali mu kumutiisatiisa olw'okuswaza omukyala ono. Katubikuwe si byaffe ng'aba News Spark channel. So olunaku lwa leero nze wano ku poliisi
okuloopa omusango. Olunaku lw'eggulo nafunye essimu okuva ewa minisita wa tourism Tom Butime. Omukulu ono yankubidde essimu nga munyiivu muzibu sose kuŋŋamba alina oluganda ku Jennifer Bamutabukidde CEO wa Uganda Airlines gwe tunoonyerezaako. Nanga nze ndi munyiivu nnyo era omuntu ono mirako oluganda ne mulabise nnyo bwe mutyo kusasi temulina na buyinza bukola ebyo naki n'agamba ninda kukunga abalaba eŋŋanda ze tujje tukulumbe oba mu ofisi yo oba mu kakiiko oba kiyegedde ebintu bingi nga ntiisatiisa. Ne ŋŋamba omuntu ono kubanga Tom Butime mujjukira alina record 2001 mu kitundu kye ekyenjojo yalumba RDC omu n'abasirikale be ne bamukuba nga bamulanga nti yali awagira opponent wa Tom Butime juzi 22 mu NRM primaries zaabwe. Era namawulire gabiwandiikako yajjayo emundu n'agisonga mu eyali returning officer wa NRM primaries nga ayagala amulangirire ebintu bino byonna nga biri mu mawulire. So ne ŋŋamba omuntu ate nga yankubidde essimu okuntiisatiisa kinkakatako okujja ne mbulira ku poliisi kubanga enkya ekintu kyonna bwe kintuukako poliisi eyinza okugamba nti teyatubuulirako waakiri twalinoonyereza oba ki. So mpaabye omusango era ne bampa ne reference GEF 60/2022 bangaye bagenda kunoonyereza minisita bagenda kumuyita abinnyonnyole ekindeese wano ku poliisi si nti njagala bampe security katonda nze yankuuma naye nga kinkakatako okubategeeza batandike okunoonyereza kubanga ne baba bakuwadde security omugenzi Andrew Felix Kaweesi bamukubanga alina ababodyguard musajja watu naafa. Jeno Katumba wamala juzi bamukuba amasasi muwala we Bambi nafa yali alina ababodyguard. So size wano nti njagala bampe security nze mbategeezeeko batandike okunoonyereza minisita ono ani amuwa obuyinza okunkangakanga okuntiisatiisa nga ne mukola mirimu gyange. So Tom Butime mufo ky'okuntiisatiisa n'abalala mugende mu kooti nange siri waggulu w'amateeka. Nga tetunakusiibula katukwe okwogera kwa Namwandu Justine Nabwami ng'onono Bambi akyalina mugole wabula ng'omwami we yavudde mu bulamu bw'ensi eno ayitibwa Kakooza Lawrence omugagga nga bwe tuzze tubikulaga. Mu kwogera eri abakungubazi bw'ati bwe yagambye. Sigenda kwogera bingi kuba ebisinga byonna abadde babyogedde dda tetugenda kubiddamu wabula njagala okwebaza ttiimu abasobodde okunoonya mwami Kakooza mazzi ne bakujja omwami kintu amasimu ge yakubye ku State House amagi agayiye bazze ne zimotobooti buli kimu kyonna bakikoze jjejje yayimukiddewo Peter Bugembe Peter Kibirango mwenna tubeebaza mwebale kuddukirira mwami wange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyensobola okugamba obugumu bwe nnina mwami Kakooza abadde muntu nga mugumu abadde tayagala kulaba nnyo bantu bakaaba kuba mumumanyi mwenna abadde mwami musanyufu abasinga nomujja kundaba mugambe yi omukyala ng'ono nga takaaba naye mwami Kakooza abadde tayagala nnyo bantu bakaaba abadde ayagala nnyo n'ategeera ayagala nnyo omuntu n'ategeera ensonga lwaki ekintu kiba kiguddewo ate tukkirize Mukama yatuwa obulamu era yabuggyawo abadde n'ebintu biyitirivu nnyo naye mumulaba mu keesi talina kyagenze nakyo n'olwekyo mbadde mbaga buli omu yenna alina ekintu ewaka ng'osobola okuyamba neibawo kimuwe waba okiremera naawe ogenda kireka ku nsi nga ye mumulabawo mu keesi amataka g'alina essente tebalina kye bamuziise nakyo bagenda muziika nakyo n'olwekyo tuyambagane tetukkiriza neibawo okubonaabona. Neiba tabeera muntu ono gw'osula naye wano muliraanwa neiba yabeera mukwano gwo ne bw'aba ali ku kyalo ky'ekayabwe magereyo yonna yonna aba neibawo. Tubadde bantu ba ddiini era tukyali bantu ba ddiini era njagala bagamba nti okuva omwaka we gutandika January paka December tetuyosangako kusaba ng'ekkanisa mu Kereziya. Tubadde basabi era tugenda kusigala nga tutya Katonda kuba kyekintu kye yali yagadde. Kozi n'ekirala kye nsobola okugamba tukuumagane mu nnyumba muno mulimu Jajja Lawrence Kakooza emmanga eri waliyo Naalongo Jenny Nakirya njagala mweyongera obbakuuma n'obbagumya tetwagala bikome wano mu kufiira
ekintu kiri kye mwayogeddeko okozi n'ekirala wabaawo njala tuva wano nga tewali abanja wabaawo omuntu yenna abanja jjajja oba naalongo ajja ntuukirire kuba Kakooza si kyekintu kye yali yagadde. Tutambudde badde mulabi mulungi naye katukujjukize okusubscribinga ku YouTube channel yaffe olekawo bakabawo mu comment section ate video eno giwe like. Beera bulungi weeraba.